I, Mukamooli background, being the returning officer for Kampala Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with the Local Governments Act, Cap 243 as amended, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Kawen Innocent, Independent, 760 votes. Kaziwe Daniel Ragadi, NRM, 23,388. Kigalama Eddie Bazra, Independent, 490. Lukwago Erias FDC, 194,592 votes. 11 independent, 325 votes. Yanda Joseph, independent, 12,212 votes. Mayanja Yakub Musazi, and 478. Mugabi Michael Evans, independent, 522 votes. Nagai Nabia Sempara No, 6,082 votes. Sendagire Isaac, independent. I beg your pardon. Nagai Nabila Sepala No, 6,082 votes. Sendagire Isaac, independent, 386 votes. Senkuge Charles James DP, 2,355 votes. Total number of valid votes cast for candidates, 295,592 votes. Total number of rejected invalid ballot papers, 4,367 votes. Total number of ballot papers counted, 299,959 votes. Total number of spoiled ballot papers, 623. Accordingly, as returning officer for Kampala, I hereby declare Lukwago Erias who has obtained the largest number of votes winner for Kampala Electoral District. Congratulations. Ndi musanyufu nnyo ekitagambika. Neebaza abantu ba Kampala mwenna olw'obwagazi, olw'omukwano, olw'obwesige byonna bye mutaddemu. Mu butuufu munda z'obwagazi, munda z'eraavu. Mpulira amaziga ag'essanyu gabula okunvaamu. Ne mbeebaza ne ssekwebaza yenna. Tuyise mu mayengo, tuyise mu migga n'ensozi, mutambudde nange. Mbayiiriddewo omubiri ebbanga lyonna.
nabalajanidde nti bannange ke kaseera nange munjirewo omubiri mwebale butanjiwa nammwe ne munjiirawo omubiri mu kaseera nga abantu bangi bangalulidde embazzi ng'abantu bangi bataddewo embeera ey'okugamba nti Lukwago kaaveewo nemugaa nti omuloodi alina okubaawo era omuloodi waali. Sirina bigambo bingi bye nnyinza kwogera ebyokubeebaza naye mbakwasa Omukama Katonda buli omu amusasulire ebyetaago bye, awulire essaala ze, abanaku ababonaabona, abalwadde abali mu malwaliro, abavubuka abatalina mirimu, abakyala abali eyo abakola mu mirimu egyabwe abakola jalejjaleja banekolera jange, mwenna abali eyo mu butale, abakola mu bodaboda, abakola mu taxi, abasuubuzi, abatembeeyi, abantu mwenna n'abalala, kubanga nalondeddwa abantu ab'ebika eby'enjawulo. Neebaza Omukama Katonda okunfuula ow'enjawulo. Kino nange kyampitiriddeko bassebo ne bannyabo kyenyinza obbagamba. Nalondeddwa abantu ababuli kala, ababuli kamini kirasi, abawaggulu ma woofiisi, aba business community, baneekolera jange n'omuwejjera asembayo bonna ne banjagala. Nenondebwa abantu ab'ebibiina byonna ebibiina nga mubimanyi, abaagala enkyukakyuka mu ggwanga ate abandabamu obusobozi n'omulamwa. Bannange mwebale kunjagala. Neebaza buli omu eyakoze kyonna ekisoboka okufuna obuwanguzi buno. Njagala okubakakasa nti ensonga ezo zennyini ze mwanondeddeko ngenda kuziyimirirako. Sigenda bayiwa, sigenda baswaza, sigenda balyamu lukwe, kuba nammwe temwavudde mu kaseera kenna sibadde nsinga obbeetaagira. Njagala ebintu bibiri eby'okuggumiza. Electoral Commission erina okukyusaamu mu nkola yaayo. Materials engeri gye yazidibazeemu okuleeta ebyokulonda leeta, era ne mulaba ne voter turnout n'eba ntono nnyo. Kampala erimu emiliyoni emu mu emitwalo 28 egy'abalonzi, naye wano batulaze nti abalonze babadde wansi wa mitwalo 3. Eyo percentage ki kikulaga kyekyo nti abalonze tebaweze na mitwalo 3. Kikulaga kyekyo. DRF gundi yino namba yennyini eraga nti total namba abalonze mitwalo 29,959. Kale rafu egiyite mitwalo 30 ku miliyoni emu mu emitwalo 28. Kikulaga nti Electoral Commission yaddibaza ebyokulonda nekatagga. Era kikulaga nti abantu bagenda bakoowa ebyokulonda olw'okubanga bidibagibwa awangudde ne bamufutyanka n'ebirala nga bwe twazze tubyogera. Era nziramu okuggumiza obubaka bwe twaweereza General Kaguta Museveni. Please kola kyonna ekisoboka otunulire ebintu bino nga bigenda maaso, omanye ekyakutwala mu nsiko. Kwali kuzzaawo valiyo oba omulamwa gw'akalulu, naye akalulu kagenda kajungululwa, kagenda kaggwamu omulamwa. Abantu okulaba ng'emitwalo 3 gokka gigalonze mu Kampala ku miliyoni mu mitwalo 28. Mwami Museveni tunulira figures zikulage nti eggwanga liri mu kaseera kazibu nnyo, abantu nga tebakyayagala bintu byakulonda. Obubaka obwokubiri bwe national programs eziddako ze tugenda okukola mu buvunze, ebisingawo tuze tubyogera mu campaign n'ebirala, naye bigenda okusoosowazibwa ku national level oba ku ggwanga. Ogenda mu maaso n'enkola enteekateeka za Dr. Semwogere ez'okukwatira awamu okukola common front.